ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Program is Omagara surprise your loved one Omukwano eno yo show mwetulagira abagara baffe Omukwano ye show mwetulabaliza abantu baffe mwetulagira abantu Esanyu eryamaanyi Omukwano olunaku lwa leero mbalaba mwebuuza Shifa leero ali luddawa ndi wana ekifo bana ekyanyiridde ekifo abantu bambadde baana bawala bambadde baana balenzi bambadde anti surprise bagenda surprisinga omwagalwa waabwe ayitibwa Hadija n'abaana be. Hadija oyo munnange abadde Ebulaya nga talina family ye for a long time, emyaka nga5 nga taliiwo. Bwe batyo ne bagamba nti kabamutegekere surprise dinner era ne batwala no ku Africana nge restaurant ne beekuŋŋaanya ne bakola WhatsApp group ne bateekateeka ne bagamba nti dress code tujja nyumira mu white and red. Kyovola Omukwano nange bwentyo bwe nkikoze ne nyambala white and red. Bwetyo tuzemu surprisinga bambi bategese ebintu ebyenjawulo. Surprise erimu okulya erimu okunywa erimu musanyusa banange bategese ebintu bingi banange tuli ku bunkenge tumulindiridde amuleeta bwamukyamye eno nga mbimanyi eno anti baba bategeka omukolo bwababuuza muli ready muleete kati yakoze tumuge erinda mu eddakiika ntono tuli ready n'asooka amukyamya ku muzikiti awo asaaleyo eswala oba sawalaki eyo gyamututo saala tusobole okuba nga tweteekateeka banange ogenda kulaba ebintu ebyenjawulo mu surprise eno ogenda laba abantu balaga abagalwa baabwe Omukwano kino kyembagamba muli awo ogamba ate wagundi oba ndi mu surprisinga namwe abacomplaininga mu inbox mbalaba nti Shifa mazima nze ndi wano nkoledde abantu ebirungi tebansurprisinga kako lindirira bagenda okujja obudde bonna bagenda kunsindika nzijja gy'oli Mukwano kakati ba sweet nga tulindirira omukyala Hadija bwentyo ngenda bampita ayitako mu bantu abagenyi baffe mbabuuzeeko bakubuulire bongere okunnyonnyola omukolo guno balina ensonga lwaki bakikoze balina ensonga lwaki bakuŋŋaanye bwe bati bagenda bamba mpitayo gye bali Mukwano bakubuulire naawe ali eyo omanye nti bwe mba nyina omwagalwa wange gwe njagala okolera surprise mwebaze nkikola ntya nabagamba okkirizibwa okoppa bw'oba tomanyi bw'olina bikola weebuuza ku banno oba n'okoppa Mukwano nti tulindirira bwentyo nga bwe tugenda tubuuze ku bagenyi baffe katandike n'omukyalo ono yennyini abe nga ababuuzaako wano kusanyusa okulaba. Tandike n'amannya ate ng'oyogerako nnyo. Amannya nze Namkwaya Joeria, Beddira Mbogo. Joeria. Mukyala Bomboka Isma. Gonna mannya go bayinza okugakuyita. Isma Woli bakugamba mugambeyo kamezi. Kwagala nnyo. I know. Anti yeno sho Mukwano wewunyisa omwagalwawo Isma bakwewunyisizza nti bakwagala nnyo. Ali nnowe banange shagenda giraba ku Facebook ne ku YouTube. Era omugamba atekemu ekigambo wewunyisa omwagalwawo alaikinge page yaffe shena agiraba akulabe nga bwewanyiridde. Producer omukyalo omukwate bulungi n'akagatto. I love you so much. I know. Kakati gowe tutte mangu mu kutumira naye kati nenka nkutwala eno nkubuuze nti omukolo guno kubanga obedda nkulaba weetalo lyomu kuba organizer lwaki omanye ebintu ebimu omuntu okwetalira alina okuba nga alina ensonga ze kati omulabi wa Star TV yandyagadde okumanya nsonga kyezo lwaki Hadija ono omuyita otya tubuulire. Hadija ono she's my big sister, she's my model. Role model wo. From the bottom of my heart. Yensonga lwaki oyagala kibe kiti. Because of her. I know. Yes, tamaze yevuna. Hade, I love you so much. Kakati mnange Hade ono ali ate embeera zo muli wa Star TV kubanga waliwo atuddawo ku TV bantawanya mu inbox Shifa nkole ntya ban surprising nga nkoze ebirungi mu nsi bawe ku magezi bakikole batya. Banaye muberenga mweyisa bulungi mu bantu beranga kwegamba nga buli muntu gwokolera kyokoledde at least olekawo kyogamba mbu in case siriiwo najjukirwa ntya. I know. Kati yakomyewo ne tugamba tumusanyuse tutya mbu yatuukidde mu kyalo kati amanyi agenda lambulamu mwenna omukuomu agenda otuuka wano nga bonna ye Mukwano muntu mulungi bwamisa nungi kwega ali committed. Shifa nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo era nga bwe tutyo tugenda mu maaso okubanga
tubuuza ku bagenyi baffe babawe ensonga zaabwe lwaki bali wano lunaku olwaleero banaye si kyangu omuntu okumugamba dress code kala n'azifuna n'ayambala n'awaayo obudde bwe alina okuba nga alina ensonga ezo ate nga nnungi naye nga tukyalindiridde omugole era tuli ku bunkenke obudde bwonna tubajjayo ne tubagamba nti surprise mumanya ensonga bwentyo nja kuba nkola kasaavu kanyama kati kaŋŋendeko ew'omwami era nga dress code yajambadde ali mu red sebo nsaba kubuuzaako mukama wange naye ndooza nanisabye oyimirire oggyeko wano bulungi abaami balabe nti nabo dress code bazambala bamanyi okwekwasa eyo nga tubagaye dress code tusanyisa okulaba sebo nange okusanga webale kubeera smart webale kusiima amannya gange yenze Lwe Muhammad yes sebo kaakati gonga omwami ekintu kya surprise okiraba otya tulina abaami eyo abamu abatujerega mbu tuba abakyala bane baagala okwegeta gwekitwala otya okolera omuntu surprise kintu kipya mwaka kireeta omulembe guno naye nsuubira ekinajja mu maaso ng'omulembe gwa .com bwe gwakajja bajja genda bakitegeera nti abamu bagabya abazungu anti ensi gye tulaga kakati omukyalo ono gwe tulindiridde olunaku olwaleero tubuulire ensonga lwaki olunaku mazima lwakuna olunaku lwakukola tubuulire ensonga zeezo lwaki oli wano omuyita otya omukyalo ono muwala wange ate buli muntu aba influential mu ngeri ye kati birungi bingi ebindeese wano eno ate n'okuŋŋaanako ne bannange ne tulabaganako omuwa bubaka ki omugole waffe olunaku lwaleero mwagaliza bulungi byereere yesebo tumirako mu babiri waliseeka kirabika gye bali nga buli omu asanyuse batumireko munnange twe bali ku Star TV yesaawa bonna bennaleseeka abaana bange bonna abankuuma bonna abakuuma omwami ono mwenna abatumidde bwe bawulira ng'omulabye kasita olaba sho yagambye mwenna togamba nti nga towanjogedde kagaye mwenna neyanziza okumbuuzaako bwetyo mikwano ate tweyongeddeko era ngenda kubanga ate mbaleetera abakyala abanyiridde nga nabo baasituse ne bajja ku mukolo nyabo saba kubuuzaako mukwano assalamu alaikum amannya mukwano amannya nze Sarah Kabanda omugole omuyita otya omugole mulamu wange mulamu wo omuwa bubaka ki obubaka bamuwa muwagaliza birungi byereere namuwanguza tumirako mukwano ntumira abaana bange ewaka haji wange balamu bange bonna abali wano n'ayab'eŋŋanda bonna n'emikwano kale toyanziza mukwano haji bakutumidde bwetyo tweyongeddeyo kubanga ate tubuuza ku bantu baffe abakuŋŋaanye olunaku olwaleero okubanga bakolera omwagalwa waabwe Hadija surprise mukwano nsaba kubuuzaako nyimirira tusanyisa okulabako webale kubeera smart amannya Namusige Rashida olunaku olwaleero kyosinze okwesunga kwesunga mugole wa lunaku olowooza anaatunula atya kijja kuba si kyangu nnyo kukkiriza oza tunamwewuunyisa naye oba akimanyiiko takisuubira owa abantu bubaka ki ku surprise zino obawa bubaka ki abantu abali eyo abalaba TV naye nsuubira obubaka bwandibadde nti kirabika surprise zino omuntu neeyisaayo kwongera kweyisa bulungi yensonga lwaki omuntu basobola okukolera ekintu ekirungi kati omukyalo ono yeeyisa bulungi ensonga lwaki mukuŋŋaanye ng'era ekigendererwa mwagala mumusanyusa neyanziza nange mukwano otumirako tumirako mama wange tumirako abaana bange ne baganda bange bonna ne tiimu yonna nga bwekikoze thank you bwekyo tweyongeddeyo mikwano abagenyi bo bangi nnyo bagenda baba beeyanjulira nga babawa ensonga zaabwe mumbuuza nnyo nti shifa omuntu akikola atya kuuma emikwano weeyise bulungi
diza yamba wosoboledde kwegamba ogenda kubanga ofuna ebirungi nga bino ng'ofuna surprises. Mami assalamu alaikum. Era dde nnyabo sibeeta nno nnyabo. Producer omulaba bulungi mami. Okay mami tugambe ku mannya mukwano. Amannya gange Hajjati Fatuma Nakyagaba Kyampa omwami wange. Hajjati Fatuma Nakyagaba omwami wo ye Kyampa Ahmed ye maama. Kati ng'omugole wa leero olunaku olwaleero omuyita otya oba yakuyita atya? Omugole wa leero muwala wange. Muwala wo. Kati okitwala otya omulembe guna nti kyazze nnyo surprise tumwewuunyise? Byaliyo ku mulembe ogwo emabegako oba bipya? Omulembe ogwo tebyaliyo birabye naye ng'okitwala otya? Gwe muli bw'okiraba kiri kitya? Abantu ne bakuŋŋaanya ne bakolera omukolo nga togumanyi ne bakwambalira ne bakuleeta nga n'olugoye baalukutegekedde. Gamba kiwa ekifaananyi nti abadde akolagana ne banne bulungi. Ne bamukolera olukwe. Ne bamukolera olukwe nabo bamusanyuseemu nga nabo bwe yabasanyusa. Tumirako maama abaagalwa abo abali eyo abalala. Tumira bannange abantu bange bendeseeka abaana bange bendeseeka nentumira ne Hajjati Jaliya ow'ekiwawu ku muzikiti nentumira abaana bange ababa nnyinaze nentumira n'emikwano gyange gyonna nazaala bange bazaala bange ab'emikwano bannaye mwebale nnyo okutulaga okwagala mwebale nnyo okutuddala naffe tweyanza kama abaddizeewo ebisinga obulungi. Amiina. Bwetyo tukyabuuza ate ku bagenyi baffe tukyababuuza banyiridde Bahajjati bali wano bali so smart banyumye nabo basituse ku lwa surprise y'omwana omukyala. Abamu bazadde abamu baŋŋanda abamu mulamu waabwe abamu bajjajja kwegamba bonna bakiwadde obudde ne basituka ne baba nga bajja. Salamu alaikum. Tusanyusa okulaba. Ye ogenda kwogerako nnyo. Amannya mukwano? Nse Mukyala Amina Namulondo Kiyaga. Mukyala Amina Namulondo Kiyaga. Oviiriddeko wo okujja wano? Makerere Kavule. Nojja noganyi noba okusurprise. Nokuba okusurprise kuy'omwana wange Hadija Namagembe. Gwe mami we? Ndi mami we. Oli mami we. Kwegamba yeeyisa atya embeera ze abantu abeebuuza naye abantu abafuna ebintu ebyo bo bakikola batya? Kati bagambe embeera ze ezituusa omuntu okuba nga abantu bakutegekera ekintu ekirungi. Era kino kikulaga nti yeeyisa bulungi basabadde yeeyisa bubi tetwalize. Yeeyisa bulungi. Era tumwagaliza birungi byereere. Tumirako mukwano? Tumira mutabani wange Faruk Kawunga gwe babeera naye mu Amerika. Faruk nawe tukulindiridde nga Hadija bwazze. Surprise agenda giraba. Jagiraba era yenna we gitutegekedde. Mwebale kukwatagana bulungi ne Hadija. Tweyanza n'abeeka ne mwami wange Ajja Ahmad Kiyaga. Abaana bange abasigaddeyo abalala. Naffe tweyanza otubuuzaako. Kale bwetyo tweyongeddeyo mikwano ebyo byonna tubikola nga tulindirira omugole waffe ow'olunaku. Kambuuze naye ne ku mukyalo ono Hajjati kanzireko wano. Okay, salamu alaikum. Era dde nnyabo enentebe esembereko eno kata. Tusanyusa okukulaba. Amannya? Amannya nze Rehema Kabugu. Nga batukutudde emitima. Yeye bebbo si yeye balala bagenyi tubakubunkenge katugere mu maaso. Kaakati mukwano olunaku olwaleero wooli wano osituse siga nti tolina byakola obadde nabyo naye ogaa kansituka embeewo lwaki? Muwala wange Hadija Namagembe mwana mulungi nnyo atwagala nnyo bamaama atumanyi nga bamaama abategeera atutegeera twagala nnyo era twala n'abalala bonna balabire ku ye. Ye mukwano tumirako. Tumira
ntumira abaana bange bonna, ntumira omwana wange, ntumira omwami wange afanikako mwagala nnyo, yebale kunkuuma, yebale kundabirira. Opshifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. She's crying. Jangu eno mbantu balaba. Omwana akaaba. She's crying. You know? Mommy and man. Surprise! Surprise! Oh. Weeyongereyo balaba abagenyi bo bonna. How are you? Wanji mama, nsanyusa okulaba nnyabo. Kansooke nkweyanjulire. Ezo omukyala akola surprise, oli live ku TV? No! Yes! TV? Yeah! Oli live? Oh my God! Bonna bakulaba Canada, America, this show goes everywhere. Tuli live ku YouTube, tuli live ku Facebook. Weewuunyisa omwagalwawo, surprise your loved one is the show right now. Era kwoli mukwano. Naye nga mikwano nga tetunnakola kirala, abategese omukolo guno balina enteekateeka ennungi eri omukyalo ono. Bategedde nti engeri gyali surprise soyinza kukubira mutuno mugaye put on red and white ate nga dress code. Abakoze ku nteekateeka ey'okukyusa omugole waffe musooke mumuteeke mu mbeera z'obugole ate tumale tumufune bulungi ng'amaze okwambala nga ffe. TV, can you Yeah, you're live on TV. Opshifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze. Badde nakuvisitinga one by one. Even this morning we are planning awaka. Ntiene tunafuna kya abantu bafune lomo. Ndimu idi. Nga tu planning idi n'ekyo bandiko. Nga basirise. Nawe ojja kukola ebibyo naye bbe byabwe bakoze eki babikoze. Naye ndowooza wagenda otuula wali ready katugende tuyimire wali bisigade tubyogerere wali kuwoyina otuula. Program ensomagala surprise your loved one bateeseteese buli kimu kiri perfect. Emmere wali bategeka tugenda kulya tugenda kunywa bategese omugole wagenda otuula era nga banyiridde ebintu ebiteeketeeke kwega bamukoledde olukwe. Bamukoledde olukwe bulungi era ng'omugole bw'atyo ajja wagenda okutuula abe ng'ate ayongera okubabuulira bw'awulidde tuyite wano. Okay, I'll sit in the middle. Yes. Sorry, go sit next to George. Okay, let me first talk to you, then you sit. You first stand up, at least I talk to you, I interview you. Nchimanyi mwine ebibuuzo mwebuuza era mwebale nnyo mwenna abeekuumiddeko
okuva gye twatandikidde bamwogeddeko ebirungi mulaba agamba nga bisubiddwa kati tuyongere tugamba ku mannyago mulabi wa Star TV mugamba amannyago tumanyiko lya Adija nze weddala ensinga okukozesa Hadija Namagembe Factor. Adija Namagembe Factor. Okay, from America. Yeah, New York. New York. Yes. Okay. Osanyuse oba like you're free and show muntu aba open izo gamba nze lwaki mukinkoledde. Ate bakugamba waliwo kijja kusonyiwa wano. Olw'enkwe zaabwe. Tebagambye nako. Ate bandigambye nga surprise yandibadde ekyali surprise. Oh my God, I'm so overwhelmed. Nsanyufu nnyo okubala mwenda. Oba wabubaka ki abategese kino? Tusanyuse nnyo. Thank you very much. We're so happy, we're so glad. And we're so By the happy to be home. way, I have a question. Era nkibuuza buli muntu gwe nkolera sigombeerako nga bamusurprise nze oba nze gwe mba surprise nze. Nti golowooza kubanga mbutuufu ekirowoozo kino tekisobola kubanga kyali ky'abantu bonna abatudde wano. Wabaawo omuntu aleeta idea n'agiguza omulala. Kati gwe bw'otuula awo n'otunuya abantu bano bonna either omuntu oba wali oba taliiwo gwani goyinza olowoozaako nti ddala eyo idea yatandikira ku gundi bajja tugamba nange simumanyi. Oh my God. Yatandikira kwanize ku dina wasaada. You choose one person bwe bagenda tugamba era balonda mugenda kuvaayo wano mu kibuli. Okay. Ngenda kuyita Saada Jowe. Nga basituka. Singa Farida. Auntie Sophie. Kubanga mama alimanyizija. Abaliwa. Auntie Sophie. Bano bo bateeba Auntie Sophie. Auntie Sophie. Bano bo bateebya Auntie Sophie abaana. Okwo kuba kukyali kuteeba. Okwo kuba bigezo. That's cheating. That's cheating. Yeah. Banange mutubuulire wabeewo ajja n'atugamba nti eno idea yava mu gundi n'agiguza gundi. Aliwa mikwano Jowe? Yes, jangu mukwano. Kajja tubuulire. Si yono bali ojjo omulala gogamba. Yono Jowe gogamba. Sembera wano. Kakati mukwano ndowooza owulidde bulungi. Bagambye dda wano wennyini nkufuna sound bulungi ng'otubuulira. Bagambye nti idea eno alina amannya ga mentioninze. Kati mubuulire idea eno yavaawa kuba omuntu omusawo afuna kirowoozo kye mwenna. Munjulire bannange kisoboka. Idea eno tuba tutudde awo. Nga mutudde. Namuleme Hajara. Omwogeddeko? Yagisoosa waate gipropose. N'agamba atya? N'agamba netwalikozeyo ka surprise. Because it's a good idea tukole forum. Ne mukola olukwe. So ne tukola group WhatsApp. Mwebale kuparticipatinga mwena era buli gwolaba wano. Abadde participants. Bacontributing everything omukolo guno okubaawo. Yeah. In such a good place. Originally Hajara aliwa. Aveyo. Hajara jangu. My little sister. Obadde tomusuubira. No. Nemuba. Very quiet. It's good mbuuziza ekibuuzo kino. Ono yakulira enkwe zonna. Ekibuuzo kino ndyose n'enkibuuza. Ne mbayogedde taba jangu wano Hajara. Sorry. Yeah. Okay. Salamu alaikum. Tubuuzeeko tugamba amannya gonna. Siremta. Nze Hajara Namuleme. Ndi sister w'Omungole. Nze last born. Omugalanda. Watuula awo. Twali awo. Nengamba Jowe naye lwaki tukola surprise party Hadija sita agenda kujja. Atukoledde ebintu bingi. Tumwagala nnyo atat. So much. Okay. Okay, kati sweetheart, owulira otya okuba nti walowooza ku kintu ng'asaaga
ne muba ng'abantu batudde omugole tatwiye bane surprise ziika ono afuna obunkenka ajja naye abategese baba ku pressure gy'otayinza mmanya kati owulira otya okuba nti idea yajja abantu ne bagigula ne bakuŋŋaana ne bambala ne banyuma mu kifo ekirungi. How do you feel? nsanyuse nnyo abantu bonna okujja bonna bazze bataninze up bonna bannaife era nga bwe wakiimagini nga bwe wandyagadde kibeere for her bwe kibedde era bwe kibadde otumira kaani mwenna mbatumira abali wano n'abaana bange bendese waka Afra ne Rahma nentumira n'omwami wange Musangobi Bashir. Okay. Kakati mukwano kati nga gwe yaleeta idea kankwagaliza omugole ono kubanga omuntu oyinza omwagaliza surprise olw'ebirungi bye mu bigambo tubyogera naye obuyimba buno tubongerezaako okutuyamba. Mwagaliza akayimba ate mbe nga nkomawo n'omugole. Akayimba namagembe omugole yahesabidde. All right. Okay, thank you so much. Opshifa nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. Nyongere mbe ng'ate omugole ababuulira ayongera okuwa abaagalwa be naye ate obubaka mukwano otegedde idea gye yava. Singa sikibuuzizza towandifunye nnyo towandikitegedde kuba wadde tomusuubira ng'ogamba omuggalanda ye notamuteekako. Okay mukwano kakati munange bawa obubaka abakikoze babuulire from the bottom of your heart obagambe. Banange I'm still ningalota masomo ngabo bane basi Esanyu nina lingi kuba buli gwendowooza okulaba ali wano buli omu kaga abalinga abansomye mind nti oyagala okulaba ono no bonna bali wano ali wano tewali ataliiwo. I am so happy for the surprise. Banange mwe bali kujja mwe bali kutegeka neyanziza nnyo sayise nnyo balaba. You've made my holiday I don't know, I'm even at loss of words. Holiday yange etandise. Okay. Kale tumirako ku balala bo waliseeyo n'abali mu nsi zonna endala kyo bagiraba batumireko. Okay, tumira all my friends in New York. I miss you, Sandra, Aunt Monica, all my colleagues at work, my husband. We miss you and we'll be home soon. Okay. Kati munango bagaliza kayimba kyabakoze surprise eno konna kwandi bagaliza. Oh my God. Let me think about it. Okay, let me first talk to her. She's so eager. Let me first talk to her as you think about the song. How are you? Good. Give me a hug. Okay. Your names? Ima, you try to be audible. People are not hearing you and they are watching you. Your name's dear? Iman. Okay, from California? No. From? New York. New York, okay. You want to send greetings to your friends in New York? Can I do it here too? Yes, do it here right now. Look there, they are watching you. Send greetings. Hey, they are watching you. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Hi, my friends in school. Your friends in school, just mention a few names. Maria. Daisy. Serene. Serene. Many others. Yeah. So, any message for them? I miss you. About Africa, Uganda? It's fun. It's fine. You're already having fun? Yes. Okay, and you're looking forward to have more fun, eh? Yes. Okay, thank you. So let me talk to him. Your names? They are watching you. Tyreek. Tyreek. You're sending greetings to your friends in New York? Jordan. Daddy. Look there. Daddy's watching you. Okay? Send greetings to Daddy. Hi, Daddy. Your friends in school?
All you say, okay, just say I'm sending greetings to all my friends. At your school. Say the name of the school. What's the name of the school? Mm-hmm. Okay, just tell Daddy I love you so much. I'll be back soon. Okay. Okay, thank you. Balageko. Mm-hmm. Yongezaako waggulu. Muyinza omuyambako abakamanyi. Wanji tata. Yeah, like he's bringing out something. Olabanga ajje ekintu ku mutima. Sikirabangako ebiseera ebisinga ne bayita muyimbi ne bamuteekaawo. Si kyangu muyimbi kuzina without bidongo bannange. Nga tekuli bidongo. Omuntu n'ayimba n'abazinira n'anyumisa. David Lutalo ina role model, just not you know mwana wuno role model agambye nti ye akayimba ako. Ebigambo ebirimu kamujjukiza nnyo abagalwa be family ye mikwano gye. Era mukwano David Lutalo shene ejja kunyumira naawe tejja kukola bubi. Thank you so much. Yeah, mami afunye message. Bane tumuwa bugalo omwana. Opshifa nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kintu ekigambo ekitegeeza okwebaza. Akusookera ddala amanya gange. Yesebo. Nze Haji Ahmad Kyampa. Yesebo. Neddira Mbogo. N'omwana oyo Hadija Namagembe oliwa Neddira Mbogo. Mukolo guno yesebo gwa kwebaza. Naye nga sinna kwebaza. Mulimu ebiti nga bisatu. Sooka okumanyigana. Yesebo. Mulimu okumanyigana. Yesebo. Nze nina bakyala bange. Oyajja atambula ye Hajjati. Baatudde ne bakola akaalo kaabwe. Abo mama ba Hadija Namagembe. Yesebo. Ate kyassanyu nnyo Hadija Namagembe mukolo guno alinamu ne jjajjaawe. Hajjati maama. Tolya kubantu salaamu nange maama waffe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo no ye maama anzaala. Bannange tusanyisa omulaba. Omukolo guno buli bataata ba Hadija Namagembe. Bannange bato bange batubuubireko tubalaba. Bawubeko ku mikono. N'olwaki? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukolo kumanga gwa kitiibwa. Hadija Namagembe alina basenga be. Ye. Abanzira mu mugongo kuno. Basenga ba Hadija okuba ku mikono. Batolere ku salamu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale senga. Omukolo kumanga omukolo guno gwa ssanyu. Nnyo.
Hadija alina bakojja be bannange nga yasitudde bakoddomi bange abampa abakyala. Walaikum salaam. Waliwo noono wano wuunankoddani kati nno Hadija Namagembe bamaama bamuzaala bamutiko era bakojjaawo bamutiko kyamukisa mulungi wano waliwo akiikiridde balamu ba Hadija mukikoze mutya okuuma omukwano mwali mwenna kuva ddi primary up to now bannange kulwaki kijja kitya bwe kityo simanyi Katonda yakikoze kubanga simanyi nakumanya nakugamba kubanga Hadija mu butuufu simanyi tomanyi tolina kyakwogera bikugwako Katonda ekyo yakikoze okubanga mukyali primary up to now kubanga tukyali ffenna mwakwatagana embeera ko tosabeera na muntu kuva eyo nebba mu bulungi mu bubi mu bulumi mu buki Hadija is a real friend yafuuka oyo muganda wo muganda wange webale muneekubaawo tumirako ntumireko ntumira bonna bakwano ba Hadija bakwano baffe abaana bange wamu n'omwami wange tweyanziza munnange okay bwe tutya ate tugenda okusala keeki yaffe ekijjulo kyaffe ekirala Hopshifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. Okay, welcome back to Uganda. Keke kyegambye era kyetusaze. You have a question? Are you famous? That's the question. Yes, I'm famous. Are you rich? You know me, right? Am I rich? Yes, I'm rich because God loves me. So I'm already rich. Okay, so mukwano tusiibula abantu ng'ayongera okugamba abantu ebigambo bye ebisemba kubenga tubasiibula. Surprise yaffe. What is nyonyo so much? Thank you so much for the surprise. We're extremely happy. Thanse nnyo mweno balaba. Gamba nkyali in disbelief. I'm still shocked. And I'm super excited bannange. Mwebale nnyo nsiimidde. Holiday ogitandise mu butongole. Kati tegeka yiddi zo ffe tukumaze. Ffe tulinze yiddi. Okay. Namwe mwebale nnyo. Twebalire ddala ye mukwano. So excited to be on the Uganda National TV. Yeah, thank you. Bibwati omugole agenda kuba serving abantu be. You're going to serve the people. Agenda ba serving abantu mikwano kamba siibule. Nkimanyi temwagala ngende. Tusiibula mugashifa nga biba bimpya, biba bimpi lwa nsonga biba binyuma. Naye nga ngenda basiibula nkomewo olunaku lwe lumu wiiki ejja munindirire mujja Laba muyinza n'abaawa leero mbadde wano ku Africana wiiki ejja nayo nja kuba walala ne lulimbe walala fanti buli waba abaagalwa mbaagala nnyo tusinkane next week. Love you so much. Wash Fashions muyitireyo. Bye bye. Weebale nnyo weebalire ddala Hopshifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Weetuli nnyo.